Tutandikira omubaka wa Nakaseke South mu Parliament y'eggwanga Luttamaguzi Paulson Semakula olunaku olwayo nalwasuze mu kkomera yakuwadde olunaku lw'eggulo ku misango egy'okkubola okuŋŋaana olumenya amateeka n'okussawo embeera eyinza okuviirako okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19 olwali lwaleeteddwa mu kkooti e Nakaseke. Omulamuzi n'amusindika mu kkomera paka ku Lwokubiri olwa wiiki ejja lwanaakomezebwawo. Okwerinda binywezeddwa wabweru ne munda wa kkooti e Nakaseke nga baleeta omubaka wa Nakaseke South mu Parliament Paul Luttamaguzi oluvannyuma lw'okukwatibwa olunaku olw'eggulo ng'ono yasangiddwa mu kabuga ak'Essemuto ng'agenda ku mirimu gye. Zibadde ziwera ssaawa 4 ez'okumakya ga leero ab'ebyokwerinda ne bayiibwa okwetoolola kkooti ey'e Butalangu okuziyiza abawagizi b'omubaka Luttamaguzi abadde basuubira okweyiwa wano. Omubaka Paul Luttamaguzi aleeteddwa wakati mu bukuumi n'abawagizi be 23 okusomebwa emisango gyabwe oluvannyuma lw'okukwatibwa. Omulamuzi w'eddala erisooka mu kkooti e Butalangu Mmire Nancha avunaanye Luttamaguzi n'abawagizi be emisango 3 omuli okukola ekikolwa ekiyinza okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19, okukuba olukuŋŋaana olumenya amateeka n'okutaataaganya eddembe ly'abantu. Igulu Saddam, Remedios Wine, Omuwaabi wa gavumenti Angelo Waswa ategeezezza kkooti nti omuwawaabirwa omusango yaguzizza olunaku lwaggulo mu kabuga Ssemuto ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Emisango gyonna 3 bagyegaanye era munnamateeka waabwe Richard Lumu n'asaba beeyimirirwe. Omubaka wamu n'abawagizi be 23 basindikiddwa ku limanda mu kkomera ewa Kyato okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno 2020 okuddamu okuwulira omusango gwabwe. Munnamateeka waabwe Lumu awakanyizza eky'omusirikale okumala gawanika mukono ng'ate ne byayogera tabiinaako bujulizi. Kati n'addamu n'agamba nti kaakati empapula zonna ze tumuwadde alina ozitunuulira mbu paka nga 4 nga kyatunuulira empapula ezo paka nga 3 omulamuzi agenda kubeera ku mulimu gwa kutunuulira empapula ezo. Byakawoya Samuel, Kurasot TV, Omunnyo.